katugenda mu kigwaro ki ekigwaro ki kino njala kiweza bana Uganda mwenna abali mu diaspora n'abali ewaka nga sawudde mu ggwanga gwani ekintu kino njala kibaga mu kigwaro kya leero olw'ennaku zomwe ziri 26 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 bwe lwali bwe buti Yoseri yawamba eggwanga Uganda naye njala bajjukiza nti Yoseri mu kuwamba eggwanga njala kibajjukiza mu kigwaro kya leero era mu kiwulire bulungi nnyo essaawa zino mulaba nti bakyababuzabuza mu ngeri yonna esoboka bakyababuzabuza mu ngeri okubasigira ekifaananyi nti eggwanga liri stable naye munda waalyo eggwanga batandise oddiseetula baliza we baagala kye baalwanirira mu kigwaro kya leero wenja okugambira bannayuganda mwenna muli mu kulya naye Katonda ajjula Yoseri tibahabulwa ne banyarwanda banne 27 oba 30 tebakunulangako munnayuganda beenunula bo nga abanyarwanda nkiddamu gwe munnayuganda yenna gy'osangibwa mu 7 takununulangako era tatunulangako ggwanga yeenunula ye ne banyarwanda banne 30 bemugaa nti baali 27 so whoever celebrated the liberation day of NRA or NRM, you don't know what you celebrated. Museveni and his original 30 members of Rwanda's origin, they liberated themselves. That's why right now each and every person is enjoying the fruits of their liberation. They didn't liberate you. No way. I'm repeating this statement. Whoever attended or celebrated the so-called Liberation Day of 26 January 1986, please, I'm here to inform you. Museveni didn't liberate Uganda, didn't liberate you. He liberated himself and his fellow Banyarwanda. If I may ask, can you show me any indigenous Uganda who is well off right now, economically, politically, socially? That's why there are so many labor companies which are exporting indigenous to Middle East countries, because we lack what to do in our homeland. While the soul liberators, they're enjoying whatever thing which left by indigenous Ugandans. Right now, there are so many Ugandans who are suffering in each and every part of Uganda. In other Uganda, there is land grabbing, kidnapping, and killing. In the eastern as well, in the west as well, in the central as well. No one was liberated. It is Museveni who liberated himself and his fellow Banyarwanda. Nchidam. Ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'olubereberye January, Museveni tanunulangako bannayuganda, yeenunula ye n'akagulupo k'abanyarwanda. Ngenda kusomera amannya gano bwe mbangu erya kitaawo erya jjajjaawo era ng'ali bulungi, then you are free to celebrate. Amannya gaagano gegana amanya 30 namba zaabo abaatandika mu mwezi ogwokubiri 1988 lwe bagateekawo. Kuliko number 1 Yoseri Tibahabulwa Kaguta Museveni wa Fronasa Stoko NRA, oyo jjajjaawo sengaawo. Kuliko Brigadier Elia Kategaya wa Fronasa NRA, kuliko jjajjaawo William Black Mwesigwa, kuliko jjajjaawo. Kuliko Valeriana Rwaheru, kuliko Martin Mwesigye, Mpima Wakwa Kazimoto, kuliko Malibo Abole, kuliko James Karuhanga, kuliko James Bilihanze, kuliko Larit Omongin, kuliko Mohamed Seguya, kuliko Fred Lubereza, kuliko Wilson Masingi, kuliko Kahindo Tafiri, kuliko Fred Rejema, kuliko Salimu Sale, kuliko Jeno Chef Ali, kuliko Ivan Koreta, kuliko Jackson M. Wanga, kuliko Saban Kashaka Wakashaban Kashoko, kuliko Sam Katabalwa, kuliko Sam Magara, kuliko Elitu Mwine, kuliko Julius Chihende, kuliko Hamilton Mugabi, kuliko Pecos Kutesa, kuliko Fred Mwesige, kuliko Andrew Lugobe Lutaya, kuliko Joyce Mirembe, kuliko Frank Guma. Kati muganda wange yena ya celebrating. Gendo tunde family z'amanya against me, wawe bali kiki bakola. They are well off, bali na buli kimo. Wabula nkujjukiza nti abagenda mu nsiko okulwanyisa Obote ne Lutwa era abakekeze nnyago baali baana Baganda, Basoga, Banyoro, Batoolo. Where are they? Abasinga obungi balina myaka 8 ku myaka 12, bonna abasinga obungi babitibwa ne bajjajjaffe battibwa. Kati go celebrating ki ng'essaawa zito kyasobola kwogera linnya mu office.
Tokyasobola kufuna mulimu, business zonna zigudde, babagoba ku mataka, buli kimba kitutte, n'Abanyarwanda bavuddeko kati bagambye Bannayuganda by law, kati gwe celebratinga ki muganda wange era kyenkubuuza kumanya gensomye, celebratinga ki? These people, they didn't liberate Uganda. They liberated themselves as Banyarwanda because they came to occupy our country, Uganda, and that's what they're doing right now. I know Bongo Tegera, Ataina Bongo, Sigara Ngoloza, Chenyanja, to achieve a mazi. Kisobola okubeerawo ekikolwa kikomyawo. All right, katandike butereevu n'akatambi akatulese. Ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi gw'olubereberye omwaka 2020 mwaka 2025. All right, nazzi kuno mwenna Abaganda abaasagambiza era mu 1996 nga Yoseri amaze okuwamba munnange nange mbasekera kyamuli oba nange batulya kyamuli nga salamba ali ansenke bitya abasinga obungi baba ma information oba kye tuyita okumanyisibwa era nga bwe bagambye nti buli muntu yenna asobola okuba nti ogenda Tessa Museveni yajja n'abantu be nga balina ekigendwa kimutamanya mu ndagaano zonna ezaakolebwa mu buntu n'obutali buntu zonna ziganye okutuukirizibwa. Yensonga lwaki mu abatamanya ekyama kyabwe eky'emyaka 50 okweyongerayo 10 temwakimanya. Museveni ne banne emikono bagikola bwe bati bakuweesanga guno ogwakkono nga ogwa ddyo gulina ekitala mu ngalo ng'akabonero k'enkoze bwente. Museveni ne banne bwe batandika baalina enkola eno akuweesa gwa kkono naye ng'alina ekitala mu ngalo emabega. Ekitala kino kye bakwese emabega ye 50 ya master plan. Mbatereddeyo video lero zibadde saa 7 njizijjemu n'enjijja nzizeeyo ku mutimbagano gwange YouTube n'ensanga y'akatambi ako n'endamu n'enkale uploadinga okubasomesa 50 ya master plan nga bwe yali. Wano yali ayogera nammwe naye ng'ene mabega guno omukono ogwa ddyo akutte 50 master plan n'ekitale ekyokubatta mwenna okubasaanyaawo. Tutandise. Abasinga obungi mujja ne munenya Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda abaasirika waaki basirise. Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu. Abasajja bano batamanya ngamba nga bwe nabategeezaako nti Abaganda abaaliwo mu biseera ebyo baaleka muganda munnaabwe Dr. Andrew Tankome Kayiira ne batikiza n'omutamanya ngamba Yoseri obatamanya bigendererwa bye. Era ne bagenda maaso okukola endagaano mu mpewo za Buganda omuli emisambwa, emizimu na buli kimu ne bakikozesa. Endagaano ezasimbwe baazikola ne Ssaabasajja Kabaka gwe baakimye Bungereza. Endagaano ze baakola bagenda kuza Obwakabaka bamuwone Obwakabaka bwe n'obuyinza okukola buli kimu kyakola. Mu kusookera ddala singa Ssaabasajja Kabaka endagaano ze baamugamba okukola okumujja Bungereza okujja e Uganda nga mwalimu ebigenda maaso lwaleero ng'ettaka lya Buganda agamayiro akenda balitutte nga mwalimu obutasasula misolo na bizimbe bya Bwakabaka byonna ebiri mu Kampala mu Buganda nga mwalimu okwagala okumutta nga mwalimu okwagala okuteeka ensowole zitwala Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka yitasobola kusayininga ndagaano ezo. Kansubire nti amagezi gazze mpolampola. Gwe wenna njala kubuuza gwoza singa Ssaabasajja Kabaka bye mbagambye byali mu ndagaano Ssaabasajja Kabaka yandibadde yeetaba mu lutalo olwo. Baamukola bati wane bamulaga naye nga bagenda balina 50 master plan ekyusa buli kimu era kye baakola. Saagala muntu yenna addeyo kunenya Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga muvunaanyizibwa kyenkanyi. Abaganda abeewunzise ng'ebiwuugulu nti emisana biba byewunzise ng'ate ekiro ebikiro byevunula ne bitandika okulaba mbasekeredde mutya. Nze kamwa kwogera obulamu bwange buli matigga kusumula bye baali babamye batadde busiisi bye mwatali mutegedde wakati wa Buganda ne Museveni. Najja ne mbagamba nti wasanyako Charles Peter Mayiga yali ku ndagaano eyaleetebwa era ne muteeka emmengo byakola mbiraba. Ssaabasajja Kabaka yali alusuddemu akaba yalinze. Museveni n'akosa parole state yeri emmengo okutandika okudiffusinga oba okukyusa amawulire nali nfulumya gaavaayo nga batuufu nakatule mukyasirise. Tubategeeza nti abasajja bali emmengo bonna basajja Banyarwanda era mukyagaanye okufuula okukola ki okutegeera. Kati kavuka bikkuse. Abasajja bano bamala okukozesa Ssaabasajja Kabaka endagaano n'okumutega abantu bonna abali emmengo okumulyamu olukwe. Nomwenda abalangira n'abambejja basuubizibwa ebintu bingi. Museveni bino bitandise leero yajja yeekyusa mpaka olwaleero talina muntu gwakolagana n'atamwekyusiriza. Ekyo kikafuuwe befufulufu buli muntu gwakozesezza yenna amwekyusiriza. Bw'amala omwekyusiriza ng'amulaga emmundu nti bw'onooyogera ngenda kutta. Olwaleero we twogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka yakagoba enfunda 2 ng'agoba wasanyakawo Charles Peter Mayiga ku Bwakatikkiro.
wabula olwa memorandum of understanding Mayiga yakola ne Museveni ne Salimu Sale nga ne David Wasajja akuli kwali gye kyasibyo Mayiga mu nkola ey'ekisibira mu bbwa. Mukimanyi bulungi nnyo nti omusajja muto wa Museveni General Salimu Sale akandanako bwe mulaba nga asirikiddeeyo mwogeza ddembe kumbe yasinga obukyamu n'obutemu atya. Ono abantu bonna be baali basuubira nti bayinza okuleeta obukyamu mu ggwanga abamu battibwa, abalala bali mu makomera, abalala baweebwa obutwa, abalala baatiisibwatiisibwa batya. Ebyo abasajja ba Kabaka abasajja ba Kabaka abaakubwanga amasimu nga Salimu Sale alagira abantu bakubira abantu abo bagende nti mwesobola ensonga za Buganda temuziyingiramu, okuli abalamuzi, bannaddiini, bannabyabufuzi, abasuubuzi, bannabyanfuna, bonna abakubira amasimu okubatiisatiisa bave mu kulwanirira Buganda okwogera ku nsonga za Buganda. Oyo Salimu Sale n'akubira abataka ba Buganda abasinga obungi abaagaana okukwatagana naye n'abateekweka abasinga obungi balizira kumwa. Ekyo temunnakitegeera kankibaddiremu. Bonna abaagaana okukwatagana ne Museveni muto we Salimu Sale abasinga obungi balizira kumwa. Abo abaagaana okukwata essimu ya Salimu Sale n'okwekweka be bataka ab'enkizo abakyaliwo nga tokyasobola mulabako ku mukolo gwa Buganda adde wantu wonna be babaagaana. Abasigaddewo mu nkulu ng'eyo be badiringa ne Mayiga ne Museveni okukola buli kimu ekyetaagisa okuyimirizaawo Museveni mu Buganda. Ekyo nakyo mugirira mukitegedde mu bataka. Tugenza mbalangira n'abambejja ekiri ekitokota si kisaanikire anti tuwulire tuve ku ntono. Nabagamba Salimu Sale ne Museveni basobola okukola ekintu kyonna ekibasobozesa okuteeka wansi Obuganda oba okufuna kye baagala. Yoseeri nabagamba ng'akyayaggayaga okunoonya obuyinza n'amaanyi ga Buganda we gali bagamuwe. Nyongera okubajjukiza omwana muwala omumbejja Kalaala eyali yafumbirwa ng'ali mu bufumbo Museveni gwe yayitamu okufuna amaanyi ag'omu mbuga emu eya Buganda. Gwe nabagamba gwe bayita omumbejja ntale ya Bwera. Museveni yamuseducing oba yamukema n'amutuusa omwana asobola okuba nga ayingira ekigo yamukolako emikolo n'agifuna. Naye olwambala ekikolwa kyamukola nako kibanyumira sigenda kiddamu. Era omumbejja oyo yamaliriza yeetuze nga tasobola kinyumiza bbaawe kiki baamukola ekyakuyiga. Abasigadde yakozesa omukisa nga ye okwawulamu famire z'abalangira n'abambejja n'afunamu ababe abalyankuzibwa ng'abawa ensimbi ate balwanira abalangira bannaabwe n'abambejja. Ekyo n'akikola bulungi n'akitereeza bulungi. Bw'amala okukikola mubadde nga bulya ku mitimbagano ng'abalangira bakubagana n'abambejja, abambejja bakubagana n'abalangira. Ogwo omulimu gusizibwa Ssaabasajja Kabaka nedda. Omulimu gwa Museveni ne Salimu Sale. Era ne mu State House mulimu abalangira bakolagana ne Museveni bamuweereza. Mu State House mulimu ambassador era nga bakolagana ne Museveni bamuweereza. Mu magye mulimu abalangira bakolagana ne Museveni nga nabo bamuweereza. Mu business za bulijjo mulimu abantu bakolagana ne Museveni bamuweereza okusula Obwakabaka obulemeza okubusuula okubutyobola ng'ekiba kikola bulungi nnyo. Oyo gwe bayita Museveni. Kati mu nkolera eriwo mwalaba nti twalwana olutalo okununula Ssaabasajja Kabaka. Baalwana ne Lumbuye from Ddowa n'emyaka gigenda kuyingira 5. Ne bamugamba buli kisoboka nze nakumya mutwe nga mmale era ne nnemerako mpaka olwaleero nga teri mulangira n'omukaabire mulimu asobola kwogera, teri mumbejja n'omukaabire ng'asobola kwogera, teri mukungu w'emmere mukaabire ng'asobola kwogera, kaabire minisita, kaabire wa masaza, kaabire wa gombola, kaabire wa kyalo. Era batambuzanga ebigambo muve ku mitimbagano, avuka bali ku mutimbagano bava olw'Obuganda. Ekyo kye bayita kigumaazanga ente esitula ekuma mu kyoto. Bw'eba efuluuta goloze ekuma mu kyoto kumbe emmere esiriira mpaka olwaleero kikyalimu ekityo nkyakiyimiriddemu sitetasi ko nkyagiyimiriddemu. Omukulu oyo Salimu Sale ne banne balina n'abambejja be baaganza nga bakazi baabwe bw'aba alina kyayagala ewantu agamba ng'atwalayo laavu ye ng'amala okweggala omumbejja we ye ng'ayisaawo kyayagala kubanga kye baagala. Abalangira n'obasindikira abawala Abanyarwanda okukola omulimu gwe gumu kubanga abantu bamanya ndagaano y'abantu kiki baakola. Abasajja bonna baakola endagaano y'omukasaka gye muwulira nga Nenaduli yasigaddewo n'abamu batonotono bonna basinga obungi baabatta. Abasigaddewo baabatiisa. Ke kakodyo Museveni kaakozesa okutta omuntu n'awamba omulambo ne famire n'agitiisatiisa. Niwavaayo wa famire agamba nti ate munnange tebaza gavumenti tajeebaza kubanga ayagala no okubayita okutiisatiisa kye bayita fiya. Bwe munaava mu kutiisibwatiisibwa mujja kutegeera nti mwetaaga eggwanga lya buli kimu mujja kifuna. Bwe mmala okubanyonnyola ekigambo ekyo mukitegeere ndi wano bategeeza nti mwenna abaserebuleeti mu lunaku lwaleero temuserebuleetinga nti Uganda yafuna emirembe, muserebuleetingirako Banyarwanda otwala ensi yammwe kubanga okujjako nga mukuumye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ssaabasajja Kabaka abasigadde bonna bamuyita abasajja ba Kabaka abibitiibwa bonna nkwezenge. Bakuzanyire ka video kano olabe.
abo Gugu Chimpana Chimpanya Champegini Champegini Champega Champega n'abala bangi besobodde balaga mu katambi kano bakimpugumu sime kyampagani be abasajja abali emmengo mumpulya bulungi nnyo ye status eri emmengo kati sasa Ssaabasajja Kabaka bamuwa obutwa mu ntandikwa nzijja nziruka emisiri badde baga nti Buganda bulumbiddwa mbalaga fute gibuli kimu nti omusajja bamutwala mbalaga fute gibuli kimu basooka bawakana nti oyo alimba omusajja n'avaayo nga yeekazanga omusazi obyali ku kkubo nti Ssaabasajja Kabaka alaji amuluma manyi takulaga na bimuli alaji amuluma mwena ne musirika ekino kiyita tulwanye bamuwangangusiza bamututte Namibia tuzze tulwanye nti banne mutanda bamuwambidde okisa mututte nti tekisoboka abamu bigenda okuvaayo ng'omutanda ali luddawo yavaayo afaanana atya Namibia tutuuka olwaleero Obuganda batandise obutyoboola nga ne ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka oguggalawo omwaka Ssaabasajja Kabaka baali bateeseteese omukubira mu lubiri kino nkiddamu ne muli ntwala mu kooti Mpuuga Mayiga Salimu Sale mwali mutegese okubisa Ssaabasajja Kabaka abayaayi nga bamutegese omuyo bamukube kyekyali kigenda okumala ebbwemukiwa nga mulwanyisa muzzukulu wa bono Bakyagulanyi Ssentamuge nti be baakoze eki Kyagulanyi yeetabye n'abantu ne bakuba Ssaabasajja Kabaka wabula okuba nti empooza Buganda zaasituka yensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka yabonga obudde bukyali njagala mundeteyo video nga Mayiga agamba nti akondeminga oba avumirira ekikola ekyakola okukubira abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu lubiri no wabula byajja ku TV agamba nze mbadde simedi ne mu lubiri waliyo okulwana mwana wattu nawulira biwulire olwaleero bwakola statement bwetyo wekiwedde ku Sande najja nembalaga obutambi nga bataddeko Kabaka omulala nga n'empologoma bagitaddeko kuliko ne Katebe kwali na buli kimu bakitadde kuliko n'amagye kwegali nembagamba Mayiga ne Mmengo abatavayo kwogera ku nsonga zino kiki ng'ate mbajjukiza nti mu ntandikwa Museveni oba akola ekintu tagezesa ateekayo n'alaba musirisa akiyiseewo ekyo kye baakola kyali kisaana kutwala musango gwa Nnaggomolera muwaabe bwe twogerera abasajja bandi badde bali mabega bitala mabega wa mitayimbwa emikono gitawumira muwemba lwaki Nazzikuno mu Buganda buli obwa Ssekabaka Mwanga tuwali tosobola kukola kikolwa ekyo gw'omulangira omuntu yenna okweteeka ku biyitirirwa ne bakwambaza n'ofuuka kabaka kati Mayiga yali yakoze statement bagenze kusindika ono omwogezi wa Mayiga alinga ejjembo omuntu muzibu alinga ng'ekitole kya sabbuuni mbwazaakola tuvumirirwa ebikolwa ABCD Mayiga obuvunaanyizibwa bwo kikubanga toyagala kwogera ku programu za Mukama Museveni zaateeseteese mwateeka dda abantu abaateekebwawo nga basanya kennyini Wassajja yali omu ku abo abaali bateekebwateekebwa okusikira Ssaabasajja Kabaka nga mmaze n'okukola mumuggyeko paazo vantone muzijja ku Ssaabasajja Kabaka muggadde bitavuubye mumaze okuwandiika ebbaluwa eziraga nti Ssaabasajja Kabaka yayita Tembo ekyo Abaganda kyabalimu okutegeera Ssaabasajja Kabaka officially bali bamaze okumuwandikako ebbaluwa nti yayita Tembo mu Uganda all Uganda medics practitioners Minister of Health Germany Namibia bali bamaze okuwandika ebiwandiiko ebiraga nti Ssaabasajja Kabaka yayita Tembo ekyo namwe temukimanyiira video njikomye wano banjiggala batujongereyo video njikomye wano oba tujongereyo ante mwagala kumanya nga mwali mukimanyi bulungi nnyo mu mateeka agamu ag'abantu aga bulijjo nti omuntu yenna kasita ayita Tembo aba takkirizibwa kukola kintu kyonna aba ali wabwe lwakutegeera kwe n'ekintu kyonna kyayogera kiba tekikkirizibwa we baali bagenda okusinzira nti Ssaabasajja Kabaka ne badde agambye nti olubiri temulusende balega ali kati omulalu ayogedde ate ayogera ngaani nga takyalina kintu kyonna kyasobola kukola nga bali bamaze bulungi okiteekateeka gyensonga lwaki mulaba Sylvia Najjinda Luswata yakola program eya mental health yalaga luddawa yakoma luddawa nnyabo nkubuuza Sylvia Najjinda Luswata programu ya mental health yakoma luddawa kuba kaali katego olwo baali bazimba ekintu kino bachi bakuba maaso ate obaana bagereka agambye ne mu famire mulimu abantu abafuna obuzibu mu mutwe babasize ekifaananyi mukitegedde kati za kiki kimutegedde obulungi ne bwe mwandi mukoze muti olubiri bali bagenda dusendawo anti Ssaabasajja Kabaka bamugamba nti yayita Tembo basendewo masiro ga Ssekabaka Kasubi anti Ssaabasajja Kabaka yayita Tembo ompulira bulungi nnyo so ebintu bino mbategeeza mbitegeere bulungi nnyo yensonga lwaki tubaga nti Ssaabasajja Kabaka watuuse essaawa zino asaana kusabira akasiriikiro sigamba nti talaba akasirikiro sigamba nti talaba alaba wabula yeewuunya nsi kiki yakola abantu bano kiki yakola Salimu Sale kiki yakola Museveni
kiki yakola Wasanja Charles Peter Mayiga Salonga Muledejja kiki yakola abalangira n'abambejja kiki yakola Sala Kagere kiki yakola Agnes n'abaloga kiki yakola Sala Kagere kiki yakola David Wasajja kiki kye yakola John Katende kubanga teyasinga teyaliye teri muganda lyagenda kwenyigira mu lutalo taliwo kati endagaano zonna ezaakolebwa mudde eyo mu myaka olutalo lwa Uganda Amini Obote endagaano ezaakolebwa nga Museveni yazituukirizanga bwe yamalanga natta abantu awo n'olwalira kyakola ekintu kye kimu endagaano zonna Kabaka ze yakola mbagambye singa mwali mwaka waayiro nti tagenda kuddizibwa buyinza kusoloza misolo tagenda kuddizibwa mayiro akenda tagenda kuddizibwa bintu bya Buganda byonna era talina buyinza Ssaabasajja Kabaka yitayingira mu lutalo wabula bamuleetera ebiwandiiko n'endagaano nga biraga buli kimu bagenda kimuwa Museveni wala okutuulawo n'akola kirala kyokkola yakugamba nti those who think they are going to regain power from me they are just daydreamers we are here to stay for a period of time either you join us or we fight you ekyo yakyogera mu kimanyi bulungi nnyo kati ndi wano kutegeeza saagala onenye Ssaabasajja Kabaka ku bintu bigenda maaso mu Buganda simuwolereza nabagamba siriro yawa Ssaabasajja Kabaka wabula ndi numirirwa obwakabaka bwa Buganda obulina radio obulina TV obulina abambala eminagiro obulina abambala amakanzu ne boarding abeeyita abasajja ba Kabaka tebasobola okwogera ekigambo n'ekimu nakugamba bw'oyogera ekigambo ekikyamu ng'otasa Kabaka ogusimusango kasitoba nga kimutaasa nakugamba omuntu oluwango otasa Ssaabasajja Kabaka obwakabaka Buganda teryakunenya ne mbagamba nti nze okwetonda nga Uganda ekyuse ndigende wa jjajjange emazige ne mugamba jjajja munnange ku bintu binayogera ku mutimbagano bwe mba nina we nakyamu we nakola ensobi nzize embonerezebwe era jjajjange yali nsitula bukkolokolo mpaka wandingamba nti waliwo oba olindira mala ogenda okuwaaba omusango gwo tulabe ekiva mu kkooti ya Kisekwa omuganda obutuufu bwatyo so si kusirika kubanga bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa nkiddamu bw'osirika ofa ne bw'oyogera ofa mwana ba kumitimbagala abasajja baza nti Kabaka mulwadde wa simu nombuuza wali sirimu omumanyi bulungi yamufuna ati Kabaka yalwala ensigo kyekimufaananiza nti Kabaka muntu era akula kati njagala kubuuza mmwe bannakabege n'ezibitanga ezitudde mu Buganda Kabaka oli gwe twalaba ngamuwadde obutwale yagende Namibia ye Ssaabasajja Kabaka gomulabako wano yafunyemu jeans zakoze reverse ne ziddo okuva ku oli gwe mwatugaa nti akadiwera akula oba bagundi naddala mu abeeyita Abaganda abatakyasobola kuyimirira ku magulu gammwe abiri oba manene oba si manene ne mugamba nti kino kikyamu kino kituufu mbasaasidde ebigambo bino muli bijjayo muli bizanya Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe lwakuba mu kyamuyimirizaawo naye mbajjukiza n'okutiisatiisa kukyagenda mu maaso nga Salimu Sala akuba amasimu agakubira buli muntu yenna amanyi ensonga za Buganda obutavaayo kwogera era bonna bavuddeyo okwogera bamalirizibwa battiddwa oba baganda ebiragiro bye ng'akozesa emmundu mpulidde bulungi nnyo kati sagala muddemu kubuzibwabuzibwa mukitegedde bulungi nnyo nze nga nze omuntu sitiisibwatiisibwa ebigambo byange mbyogera ensonga lwaki sidiritinga vidiyo zino nzirekayo olw'ebirijja mu maaso ebiryogerwako nti omusajja yogera ebigambo bino ndi omu ku abo abayeesiima singa ensi eyo ekyuka nga ne Ssaabasajja Kabaka waali ne Ssaabasajja Kabaka ng'ensi ekyuse wattu alibaviira ku ntono n'abagamba nti abaaye okuwangaala kuno kutulabisa ebinene naye kino kyekyaliwo kino bwekiti manye simunyumya mulungi ng'omukulembeze simunyumya mulungi wabula alifuna omunyumya n'abanyumiza emboozi ye ne mutegeera bulungi nnyo obuzibu ayiseemu era mujja kitegeera tukyagenda maaso wetwogerera olwaleero ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi eziddukanya gavumenti y'amayiga emmengo tekuli mukono gwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi wookubiri akiwakanya genda okibuuza omuntu yenna Katikkiro yawummula yenna aliwo genda okibuuza omuntu ali emmengo nga tasobola kwogera sirika akubuulire ssente eziddukanya Mmengo anziini Mmengo Bulange Mmengo zonna ziva wa Museveni na wa Salimu Sale zonna eziddukanya Mmengo ziva wa Museveni na Salimu Sale omaze ebbanga ki nga tulaba Ssaabasajja Kabaka mu kusoma ebyenfuna bya Buganda omaze ebbanga ki nga tulaba Ssaabasajja Kabaka mu mikolo gya Buganda
nazzi kuno nga baweereza Ssaabasajja Kabaka kabere minister baafunanga amafuta era baakolanga luwalo tebafunanga busaala olwali lwa minisita bonna bafuna ensimbi okuva wa Mayiga eziri milioni 6 okudda waggulu bweddu nga ziva wa Mayiga kubanga ye state agent atudde Mmengo kinagala kiwulira tayagala takiwulira abakozi bonna abaali bakola bifo by'obuvunaanyizibwa mu Bwakabaka Buganda bonna basinga obungi baagwebwa abo babinyika mu nsuwa ne bakola ki babinyika mu nsuwa ne baviira ekyetere ekiri Mmengo gw'obadde okimanyi nti mu nsonga zonna ezaali mu lubiri musajja mukulu Kawoya Mwebe yategeeza abakozi kabere ng'ayera mu Mmengo balamuga kasi toyogera ku kintu kyonna ekyali mu lubiri togenda kuddamu kuwera wano togenda kuddamu kutambuza babaluwa wano togenda kuddamu kukola kintu kyonna ng'oli mulange wano oyo Kawoya Mwebe ku biragiro bya mukama we Mayiga nga yamulagira tekuli mukozi yenna Mmengo yayogera ku nsonga ezo wabula nga zonna bazimanyi bw'oba ne muganda wo ng'akola mu CBS akola mu BBS bakola mu Bwakabaka Buganda ddala Mmengo specifically Mmengo mubuuze omugambe Lumbiro yayogedde ku Sunday nga nakoze 26 bituufu ajja kugamba bwe tuba tuli ku simu nja kubikugamba ku simu sijja bikugamba ajja kugamba byayogedde bituufu babagaana lwaki babagaana mission yali yakuba Ssaabasajja Kabaka ennume y'ekigo bakisibe ku Kyagulanyi bagawo bayisebe ekyawe biza mukitegedde bulungi nnyo kati bwe nkugamba njagala owulirizenga bulungi nnyo ettaka lya Buganda lyonna ery'embuga okuzimbiddwako amalwaliro ezo project zonna za Mayiga n'ekinyusa ekikulu wasanya lwaki tava Mmengo eri yali agifudde kampuni it's an investment company eyiye ng'omuntu ngeri supported by Museveni yokola parallel state okusanya Obuganda mpola mpola mwenda kye mutamanya yamanya kankwate sente zenzi by'amataka ga Buganda nziremu nzisimbe Buganda nkolemu kampuni ez'enjawulo mbenga mpulula ensimbi naye anemesa ali omu Ronald Mutebi owokubiri era ne basala bamugyewo lwaki bamugyawo nga balina essuubi basobola okusikiza Owasajja David omusajja omutoolo bwe bandiswadde nnyo muno tujja ku mitimbagano kwasaamirira nga batalina program baali bagenda kuteekawo Mulangira Ssemakookiro olwo musajja mukulu amaze okutta mukama we Ssemakookiro alina okuba nga yeetegera ku myaka 18 okuva ku lunaku lwe bagenda okumutta kiki ekyandibadde mu Buganda okutuuka ku myaka 18 ate ne Ssemakookiro ku myaka 18 yandibadde akola decision oba okusalawo yandibadde akukola nga ali mu myaka 25 twandibadde tukyalina Bwakabaka twandibadde tukyalina Bwakabaka twandibadde tukyalina Bwakabaka gwe musajja mukulu ali Mmengo nawe musajja mukulu ali mu America musajja mukulu ali Canada bukyanga lubanga lwa mindi mufunye sente okuva Mmengo eziri mu $, mutegekenge emikolo gya Mayiga njagala ovuga akatambi okazzeeyo emabega kuwa ekitibwa Dani Muliika Jebbi Walusimbi mulwanya muli Simwogere abakyaliwo enkuyege zikyakubira enduulu babasindikiranga sente mmeka mu diaspora otegeka emikolo egyo nkubuuze Buganda oba Ssaabasajja Kabaka akola business ki temwagala mazima nkubuulidde Ssaabasajja Kabaka business ki zaakole ziri mu sente zabakozesa mu diaspora ezo muli ku sente za NRM yensobola kye bagambye nti mulwane nnyo mukyankalanya buli kimu ekirimu okuggyako Museveni mu ggwanga Uganda kubanga mutunda Obwakabaka mutunda eggwanga Uganda ng'abasajja mukimanyi tubagambye abasajja si bannayuganda mbasomedde amannya gonna agatandika olutalo tekuliiko muganda wa wano abaganda bonna basanga mu nsiko battibwa era muganya okutegeera awo soko okwatewo bitumala okukwatawo njala bategeza bigabino mbiwuli ngenda nabyogera mpola mpola mu ddoboozi esseeneekerevu oluwulira bulungi nnyo mukadde akatuufu nga katuuse ku lunaku olutuufu nga lutuuse omwezi omutuufu nga gutuuse n'abantu abatuufu nga batuuse mugenda kulaba kimutalabangako mu ggwanga Uganda kijja kubeetaagisa obugumiikiriza n'okutegeera okwensusso
kuntegeera gye muliko olwaleero mugyongezeeko. Yesu Kristo mu biseera bye yawakanyizibwa abamanyi bangi nnyo, buli akutte Bayibuli mu ngalo okimanyi. Yesu Kristo abasiraamu bayita Nabbi Isa mu biseera bye kitaawe yamusindikira ku nsi kuno, waaliwo abamanyi bangi nnyo baawakanya omwana oyo. Bagenda okutegeera ebituufu kikyali lwe lunaku lwe bamukomerera eggologoosa, era abamu bagamba gutusinze tutegedde yali mwana wa Katonda, naye ng'obudde bugenze byengezaako bagamba. Abaganda mwenna bakyesudde obwannaggamba, era nga temusobola kulwanira Buganda wadde okwogera ekigambo n'ekimu ng'olwokuba bapokera omusimbi muli mu diaspora muli mu Kampala. Sooka weebuuze, obwakabaka kuva ddi nga nnyinibwo oba nnyinimu Ssaabasajja Kabaka taboneka ku mikolo? Ddi nga basoma ebyenfuna bya Buganda Ssaabasajja Kabaka nga taliiwo? Ddi lwe batandika okugamba tovunaanyizibwa ku Ssaabasajja Kabaka dde omwongerako? Ddi omuntu obuntu gwe bawa omukozi wa waka okutandika okugamba Mukama wange togenda mulaba okuggyako nga nze nsikiriza nti oyina omulaba? Ddi? Gwe teweewuunya omukozi yatandika ddi okwogera Mukama we? Gwe teweewuunya kutandika kupambana na musajja ono Wasanya Charles Peter Mayiga. Oyagala kuŋŋamba ku mutwe gwo gweyita omutwe nze gwe mpita engalabi. Tofunangayo budde ne wekkennenya ebigo by'omusajja bye yatandise okwogera. Bukyanga tutandika omujjamu engoye tumuteeka ebbali nti tebikwatagana ng'empale za Museveni. Tugende empola. Tomutunuunyako ng'ebigo by'oyagala tebikwatagana. Era nga byakola tebikwatagana bya Buganda. Mbuuza gwe ali wano. Mbuuza gwe ali wano nziraamu. Kuva ddi ng'okuyingira mu mbuga za Buganda osanga oba SFC? Kuva ddi okuyingira Emmengo nga bakubuuza gwani ova ludda oli muzzukulu wani Emmengo? Kuva ddi ng'amasiro ga Bassekabaka e Kasubi abantu Abaganda bali bagenda okulambula babakkiriza kuyingira? Kuva ddi? Kuva ddi ng'embuga za Buganda zonna baziddukanya Banyarwanda? Kuva ddi embuga za Buganda? Genda onoonyere ku mbuga zonna eza Buganda ewaatuukibwanga abazzukulu okukola emirimu. Embuga ezo ziri mbaani Banyarwanda, zonna ewasamirirwanga empewo za Buganda monna buli Banyarwanda. Genda Emmengo mulanga oyingire otandika okugaba buli omu atandika okulanya gyava ne gyasibuka, ojja kukwata ku maaso okaabe og'ekyekiriwa kubanga baatusesera nga tetumanyi. Abaganda mannya bali Emmengo atasobola dde okubuulira obuvu n'obuddo bwe n'akunyonyola jjajja bamuganzika nga tasobola kubuulirawo wabula batudde Emmengo. Kuva ddi obuweerero bw'abaana Abaganda Buganda bye yaweerera nga baatuuka ddi obuteekamu Abanyarwanda? Ng'obuweerero bw'abaana ze tuyita scholarship, abaana baavanga mu masaza abaana abaali basazanga akabiriiti akakalu ne babawo okuweerera. Kuva ddi kati nga muntu omu yamanya baani bagenda ozziwa abaana Abanyarwanda? Nakyo temusobola kyebuuza. Ezimu ku mpagi za Buganda ezisookerwako Obuganda tebutunda ttaka. Kuva ddi ng'Obuganda ku mitimbagano gyabwo okuli BBS Telefine ey'Omunyarwanda Freeman Kiyimba ne Mayiga musajja we saako CBS gye baawamba be bakuba obulango obutunda fuuti 2.5 fuuti 5 ku 5 fuuti 10 ku ttaka. Ettaka lye batunda ly'Abanyokko ly'abakita mu ttaka lya Buganda. Ku nnyingo ezitali mpandiike mu ssemateeka Buganda Abaganda ttaka era Obuganda ttaka. Ng'ate ettaka batunda ettaka li Baganda ate baliguza Banyarwanda. Omuganda aliyagalira ddi mu nsi ye ng'Abaganda mwava mu Baganda bannammwe? Genda ku kisaawe Entebbe okebera amanya g'abaana bafuluma okgenda mu busibe obutali bwabwe yagalire. Ebitundu 80 ku buli 100 bazzukulu ba Nambi. Nkulaze mu mawanga g'Abawarabu ebitundu 80 ku buli 100 bazzukulu ba Nambi. Genda mu America otandika okubuuza buli Munnayuganda ebitundu 80 ku buli 100 bonna bazzukulu ba Nambi. Genda e Canada bazzukulu ba Nambi. Genda e Bungereza bazzukulu ba Nambi. Genda mu Europe ebitundu 80 ku buli 100 bazzukulu ba Nambi. Lwaki bawanguka kuva mu nsi y'abajjajja babagirekera ani? Kubanga mwabalyamu olukwe. Ettaka lyonna lisendeddwako abantu mu Buganda libadde ly'abazzukulu ba Buganda bonna. Tekuli aboogerera, ani agenda obboogerera?
genda makomero gonna agali okwetoola Buganda ebitundu 85 ku buli 100 bonna abaliyo bazzukulu ba Nambi ekibavunaanya kulwanirira ggwanga lyabwe kulwanirira bwakabaka baabwe wabula Mayiga n'Abanyarwanda abali Mengo tekuli n'omu asobola kugamba nti ngenze mu kkomera egindi malokola kye tuyita save kiki ekiri mu makomera gino waaki emisango tegitambula kyokka nga looyo atonye mooli lwaki ennyanja abajjajjaffe Nalubaale evulubwako Bayindi Bachayina Abaganda mwabajjako ng'amaato gatekebwako namba puleeti tebakyalya byennyanja bajjajja bateekamu balya fire magumba mu Buganda Omuganda kyasobola kuyingira amagye Omuganda kyasobola kuwandika omupoliisi Omuganda kyasobola kusasula misolo mu revenue kubanga bakusasula mirundi 3 Omuganda ogenda kuneba kubuza oli Muganda olaga tetulina budde ojja kudde ekyo Omuganda Omunyarwanda afune daga muntu mu wiiki emu Omuganda afune daga muntu myezi 9 mwaka myaka 2 mu Buganda nga n'okufuna omulimu kati bateekako n'okuteekako nti batuli twetaaga abantu Banyankola Banyarwanda Omuganda tojja teyakyogerera mu Buganda n'ogenda emulaga okukolako ng'oli Muganda nga option na bbiri either okukomya omukyala oba okutulugumbula n'okutta omwana mu Buganda pulogulaamu ezisibagana okugema abala abandi zonna ziri mu Buganda wano mbadde nga mbasomesa 50 master plan bagandi bagenda kutta education system emyaka 3 n'ekitundu bagambaga ekigambo kino Mukama asonyiwa Mukama sivunaanyizibwa era sivunaanibwa omulimu gwange ngukoze sivunaanyizibwa kutegera kw'abantu nakuzuuka kwabwe mbasomesezza abantu babasomesezza 50 master plan ey'okutta buli kimu naye mbasomesa bagenda kutta ebyokusoma mu Buganda nakibagamba dde emyaka biyitirivu 3 n'ekitundu naye mbaboga nti abasajja bonna beedimaster Abaganda abaali bamanya ebyokusoma bonna baabatta eyasembayo yali musajja wuuno gundi ono wa St. Lawrence teolooza ti yafa Silvo yafa Lawrence bamutta busi eri abasajja bajjuuko n'abala bangi bonna babasa amasomero gonna agali genda obuuza edimaster we buddo yani essaawa zino Nkinzimana ali amanyi tigatege amasomero gonna gannansanga mu Buganda gonna bajjamu Abaganda abenjigiriza abaali basomesa ne bateeka ebbali ne baleeta Bakinzimana Batonzimana babateekaawo bwe bamala ne bakwata Ministry of Education UNEB ne bagijjamu Bukenya emyaka gyali giwoze baali balina okupressinga omuntu either mu Lugwala oba Busoga ng'ali well qualified bateeka mu bantu baabwe ne bagizingako bonna Janet n'abagamba with immediate effect we have to change the education system as I planned before nkyerwa tulina okumakinga sure nti tulaga Abaganda tebalina kibali era education system erina okukyusa tugikyuse ng'etunula mu Maserengeta njala sooka kubuuza gwe omuntu alina omutwe nga tebakulowooleza njagala ogende ng'ofuuse Masaka oba Eryantonde ovuge ng'ofuluma ku nguudo zonna ombulirayo amasomero agatudde obulungi nga gasobola okusomesa omwana n'afuna first grade mu western side of the country kwata oluguudo lw'Emityana oluve mu Bendo otandika okulukuta ng'oddeeyo kwata oluguudo lw'e Masaka otuve Eryantonde otandika okuddeeyo mu byalo yonna otandika okumbulira amasomero agali well preparing galina ebizimbe agasobola okusomesa abaana ne bagenda mu no ebyenjigiriza babitta ng'oyagala okutegeera kuba mutegeera ku Mande simanyi mwasomye ku headlines oba emitwe gisoma bwe giti bakugambye PLE Kampala falls from grace to grass nti ebibuuzo ebyakamalizo eb'ekinene ekyomusanvu nti ekibuga Kampala kyavudde mu kuba nti kyekibadde kisinga okukola obulungi ne kigwira ddala kuddimwa ku muddo weddu tekyali ayogera ku Kampala lwaki ye yali enteekateeka baddidde results zonna ne bazikyanga endala bazisindiseeko mambuka ne bazisindikako mu bukiikakkono ne mu bukiikaddyo ne bazisindika mu Maserengeta mu Buganda obadde bakwatibwa kisa wantu weewezi nga tezikwatagana kubanga yenteekateeka bwe yali okutta ebyenjigiriza gongamba otya Ntebe teri masomero agasoose Wakiso teriimu Mukono teriimu Kampala teriimu oba oleka ekiki omulina international schools mu Wakiso mu Kampala
entebe mukono tetuli wano kugamba nti abalala tebasomesa no mulina kye mutamanyi bakusigira ekifaananyi nti Buganda you are nothing these days you have nothing everything belongs to Banyarwanda nabagamba ne ku universities index zisinga obungi mu crucial courses mu Buganda Abaganda tebakyazibawa gamba nga amateeka okumanya abana abantu bajoga omuganda yenna okusaba amateeka tebakuga nti kisoboka bayinza okuwandiisa abantu 13 nga bagala ebintu bagala abaana 8 already baba afunye eddamanya nga bagenda okubeera nga webali ekyo nakyo mulimu ekitegeera njira kubuuza gwe nakakandi njira kubuuza mu kibi ne Robert njira kubuuza gwe omuganda ali mu Buganda wasomeranga emitwalo 10 ekyamaanyi nga ne ku university okusoma course y'amaanyi ya mitwalo aga kati omwana wa Nasara asookebwako mu Buganda ng'onoosoma abeera mu $2 3 njira kubuuza gwe muganda wange Kampala omuntu afuna omusala gwa $3 ze $1 z'emitwalo kakadde kamu emitwalo 15 ogujja luddawa omwana wa anaasoma diggo omuganda atuuke ku level y'aba golooza lwaki abaana aba basomera mu international schools kubanga bakutera emitendera giruwa guno mwana gye mugenda ne mutulanga ensenene eziva mu musenyu zigenda okubuuka ogwo weeguli ne wabeerawo gwa bano abali wano bakyasobola okutunda ettaka nkyasobola okugenda offera nkyasobola okwewala mu bbanka n'ensomesa omwana ne bateekawo gwa babindojjo basomera miliyoni 3.7 eriyo n'abasomera miliyoni 2 bonna basomerera ekintu eki kufuna buyigirize kunoonya mirimu wabula tebakusomesa ki kyogenda kukola ndi wano okutegeeza munaku munnange muganda munnange bwe baba buliro waabwe ng'ow'omunaku okutuukola ki ng'okunkumula somesa omwana we ekintu ky'omuntu kyalina okukola fenna ekigendera kiri eki oba olina PhD oba olina master oba olina degree oba olina senior 6 certificate oba senior 4 P7 fenna ekinyusi kiri eki kufuna bw'omaze ensimbi obuma babufuna batya obuma obufuna either you are providing services ng'oweerayo obuweereza ng'oweereza obuweereza bakusasula ng'oweereza ze tuta services n'ofuna ssente oba ng'otunda ekintu kyonna n'ofuna ssente either you are rendering services to earn money or you are selling a product to earn money ezo ze two crucial items ezikuyimiza obulamu bwo abazadde muyigiriza abaana okweyimirizaawo ng'abantu mu mbeera yonna esoboka enkya toliiwo omwana we agenda sigalawo bw'onookuza omwana ngala bunani nga n'ebyokusoma babisobola agenda kubeera naani yigiriza omwana omulimu gw'okola bw'oba oli bamutwala alime mu ku weekend oba mu holidays system ya education mutegedde nti Janet agisse kyekyali ekigendererwa kyabwe ate oyagala okutegeerera nti bagitidde ddala to the extent bakujjena mu byenfuna nti gwe omuganda omusogo omutoolo omukiga tosobola kufuna bintu bino babikozesa genda otunuulire mu makinga gye bamakinze omwaka oguwedde linda ya senior 4 linda ya senior 6 ojja kutya genda ku university otandika okubuuza abantu why initex za university nakoziro zitambula zitya ojja kkaaba genda olaba abantu bakyasinza okubonaabona mu kusoma obusawo baki ba indigenous omuli abasoga abaganda abanyolo naye okusinza kasita muli linnya nakirijja mukasa simanyani gwe owawunyira ziizi ebaagala kyokula Museveni bagamba if you can't afford please leave those who can afford kubanga bakimanyi kye bakola then the mugende mutandika celebrate na 26 nobody liberated you Museveni liberated himself and his Rwandese but he camouflaged using Ugandans including his majesty the Kabaka of Uganda Ronald Mutebi II and right now is suffering because he accepted to cooperate with them. He thought that he was doing it on the behalf of the country called Uganda as well as Uganda, but right now is facing the worst situation entire life of his because now he regrets as to why he joined those crooks. Yemetumagala bitegeera. Tumagala bitegeera tujja bibagamba. Today one. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti eggwanga Uganda lyaba na Uganda bokka nti ye. Era etteeka lisoma nti Munnayuganda yalina obuvunaanyizibwa okubeera n'obwannannyini ku ttaka nti ye. Wabula olwaleero wetwogerera abagwira balina obwannannyini ku ttaka era bagoba ne bannannyini bannansi bannansangwa ku ttaka ekyo mugaanyo kyogerako. Njagala okubategeeza n'obbagumya
nti Yoseri kiyakoze okuddira baganda be n'abagamba ati badde bofuna ipapula ng'akozesezza ye kyayita executive order saagala mulwana nakyo temulwana kyolina okukola zambalire ku mugongo otandika okulwana Museveni n'abanyarwanda baawe buli kintu kyonna ekikoleddwa ekikya mu Uganda kijja kuddizibwayo wabula tujja sanga obuzibu kubanga ebyononeddwa bingi. 1 ebyenfuna byononeddwa, ebyenjigiriza byononeddwa, ebyobufuzi byononeddwa, eggwanga lyononeddwa. Wetwogereranga eri abaganda mu Kampala batakyasobola kufuna webegikaluba abagwira batuttewo nkiddamu. Wetwogera mu kibuga Kampala mu district Kampala abaana bannansango bannayuganda bakyasobola kufuna webegikaluba abagwira batuttewo. Amataka mu Wakiso Ntebe Kampala Mukodo amataka abagwira bagaguze bagatutte bannansango bajjeko ebintu byabwe. Omugwira ayina n'omusirikale amukuuma akuba n'essasi kubanga gofe webatuukira okujja mu nsi yo ng'oli momboze baleeta omugwira kitegeeza tokyalina bulamu obwo. Ndi wano okutegeeza gwe gwenna gwe batwalidde ettaka kuuma empapula zo. Ndi wano okutegeeza gwe baggyeko ekyapa kyo kuuma ekyapa kyo. Tewali kintu kitasobola kukyusibwa. Ndi wano okutegeeza Museveni. I'm by names of Lumbi Fred. Whatever you decided, as you say that you gave direct orders, the Rwandese, that now they're eligible to get Ugandan citizenship because you ordered. That is unconstitutional. Chiwala zembu wakoze executive order chimenya mateeka. Bwembazzayo katono walimu nebagati Museveni atiisa n'okukanga okukola ebintu bitali mateeka. Ekiwandiiko ekyo lwafulumye. Munnamateeka yenna oba oli junior oba oli senior wadde olina okuteekayo omusango mu kkooti ng'owaabira Museveni okustopinga ekintu ekyo kubanga kiri unconstitutional. Lwaki? Ekiragiro omukulembeze ky'abawadde akiwadde nga ye tekiri mu ssemateeka. Okukola ekintu kyonna kikole kibere mateeka ayina kuyita mu parliament oba okuteekawo okulonda okw'ekikungo kituta referendum okukkiriza ekintu kiberewo oba munfuna. So Museveni kiwakoze ekiwakoze kyakigumbaaza n'abanyonadde ono bategeeza bwe mba temusobola kufaayo kufuuka bannayuganda nga namwe mukyali omanyi nabagamba ekigambo kimu ng'oyagala okutegeera entegera y'abantu bano. 1 nabo tebamanyi lwaki bafuukuuse lwaki beeyawuddemu ekibeeyawuzzaamu kiikino. Bw'ogendanga okubba ewantu n'otuuka wogenda okubba ne weekubira enduulu bwe baba tebakusibye bigere dduka ove wogenda okubbira. Nkiddamu bw'ogendanga okubba ewantu gwe kennyini nga mugenzi omukaaga ne mutandika okwekubira enduulu mugenzi okubba bwe baba tebabasibye bigere mudduke mugende. Empewo za Buganda omuli zibwanika zinnamukwakkula zitandise okulwanaganya abantu bano bonna okubajjayo n'okubalaga ensi nti bwe bajja okubba batandise okubirawo enduulu. Kyova olaba eri abaawakanyizza nga bagamba kibalabisa kitya. Luli tubadde tumanyi nti Abanyarwanda abaasangibwa mu nsala ezasalibwako Abazungu mwe muli abafumbira n'abalala bonna bano abasigadde bali mu kuba enduulu babbi bali mu kuba nduulu bagenza okubba ng'ate Museveni kennyini akimanyi nti obudde bumuweddeko kati bano bonna yabalabisizza we mbagambira nti bw'obanga temuli basajja basiru mwandibadde baloye essaazi omwawabidde dda Museveni mu kkooti kubanga etteeka lisoma nti singa wayita ennaku 30 nga Yoseri kyeyayogedde tewali akiwakanyizza kiba kigenda fuuka etteeka olw'ensonga mwenna muli mu kutiitira batiisatiisa ekintu kiyakoze kiri unconstitutional okukkiriza Abanyarwanda bafune empapula za Uganda. No, nyongera okubajjukiza nti eggwanga Rwanda ggwanga eryetongodde erina ebika by'abantu basatu abatwa Abahutu n'Abatuusi. Kati gwe Omunyarwanda nti oli mu Uganda tukubalira mu tteeka ki era tukuyita eggwanga kyettuufu. Weeyita muvandume naye ng'oli Munyarwanda, weeyita mu bantu naye ng'oli Munyarwanda. Ebika bino bye mweyita mu Uganda e Rwanda gye biri tebiriiyo. E Rwanda eriyo ebikeeyi Abatuusi Abahutu n'Abatuusi mwe muva ludda wa? Era ani abadde abafoosinga okukola ekintu? Lwaki mwefuula nnyo more important than others? Kubanga mwekubira enduulu. Naye kennyini yabagambye ekintu kyakimanya ali mu nnaku ze ezisembayo. Whatever comes after him is going to be a very huge problems against you kuba mukimanyi nti yakoze ensobi. Mukulu Museveni kuno kwoli bonna bambegako kwe balimba laba ku essaawa zino, but I'm here to inform you what you did was unconstitutional. And any professional lawyer is eligible to open a case against your executive order. Executive order is just a personal directive, not a constitutional order. A constitutional order is made via parliament or to call a referendum. Ng'oyafunye passport ng'osinziira ku biga bya Museveni byafunye endagamuntu.
ekyo kitegeere. Member Parliament wiki no mwandibadde wiki ejja enkya mwandibadde mwatudde dda mu Parliament to challenge Museveni nti yayise mu tteeka ki. Yayise mu tteeka ki teririiwo. Naye kennyini ali mu overstay, ali mu nsi nkyamu afuga abantu bakyamu. He knows exactly where his relative belongs. His relatives are situated in Tanzania, where he had invested heavily. His relatives are based in Rwanda, where he had invested heavily the taxpayers' money. As we speak right now, bali mukwagala kuwamba Congo creating more dynasties wa areas bagala occupying ensi obajo occupying buli musinika binyo. Kubanga kyagala kujogwa kabaka bonna. Remember Jukira. Cultural leaders oba kabaka bonna balina ssemu nseeyo, and they are able to command their subjects to rearrange that country. But using Salim Musare as his younger brother, is calling all the traditional leaders and intimidate them, even the politicians. As who? Salim Musare, the world knows that. You are not a Ugandan. Museveni as well not a Ugandan. The 27 men whom you claim to be that they are the one who attacked the Kampala balance, all are foreigners. So nobody you liberated yourselves. That's why you've stolen each and everything which belongs to Ugandans. So mulwa mukutiisa bantu mukola propaganda mulekerawo okutiisa bana Uganda. Mpulira bulungi buli kimu kisse kati mubadde mukyali awo omwami no byabadde nga ali ku TV nga ayogedde bw'ati yakugambye emwanyi yazitwala pamba n'amutwala akugambye nti n'abatunda ebinyeebwa agenda kuwandika executive order nga temuddamu kutunda binyeebwa bisuse. Jukira muwala we ne muto we Salim Musare bebasuubula emmere ey'empeke. Ompulidde bulungi akugambye nti agenda kuyisa executive order okutandika okugaana omuntu yenna okuddamu kususa ebinyeebwa. Kino kitegeeza nti kati baagala n'ebinyeebwa ne bizinesi yo ne bagenda gitwala. Wulira. I will sign an executive order forbidding the selling in Uganda of shelled groundnuts. Shelled groundnuts removed from their skin and kept open. I'm going to ban that. It is apparently these groundnuts that produce the aflatoxins that cause liver cancer in humans. I've been whispering this to the medical system for a long time. No action, however, has ever been taken. So I have now to move in because I know this is a problem. I've been talking quietly to the medical people, but no action. Here I cannot allow ground nuts which have been removed from the skin the previous night to stay over. You remove, pound, cook them, eat them that day. That's what I do here. So it's not correct for me to take precautions. And I keep quiet. When I've been whispering, now I'm shouting now. Muve ku binyeebwa okutondera bakuta bati mu Uganda to remove from the ebinyeebwa ebisuse. Ebisuse. Yes. Okusuka is what? Okususa kwe kujjako. Okususa. Okushubura. Okay. Uganda is it? Okususa. Okutondola ffe tuba tutondola bijanjalo okubijja ku stock. Kati mukyalo mululu nankabirwa mu Luganda tetutondola bijanjalo nedda. Tetutondola bijanjalo nga mugemu kambawo nti tutondola bijanjalo. Naawe mwetegereze omukyala gwo oli mululu. Geba n'abasajja balina amanya walala ko mukazi omukulu gwa Uganda. Kati mwenda abadde bacha wakana Zimbabwe mujja kiwulira. Naye ndi musanyufu nnyo babuuzizaako omusajja ngenda bazanyira video eri nyabatale babuuzizaako omusajja ono Minister of Finance ne bamubuuza mugenda kukola mutya emirimu mulya bwabazeemu Honorable, you acknowledge that there is a question of unemployment, and also in the next financial year. This is my headache. I don't sleep. Me, I wake up at 4 o'clock to read, to search, so that we can be able to see how do we help these youth to get a job. And we are not sleeping. The youth, please be patient. You will hear. Honorable, in the next financial year, you said you're going to create 840,000 jobs. How are you going to create them?
There are so many things. Let me tell you. Let me first start with agriculture. Agriculture is a very big sector where the youth are going to be absorbed. Those who want to do agriculture. Oil is coming. Kastori anga atandise okulana agira ng'ente erinnyira ng'omanya manya agenda kulimba kuba tebiriyo. Kati Munnayuganda wenjagala obeere mugumu era oleme kulwana na Museveni wa wano. Video njitadde waye. Zaka ngendeke eno nyiza kuba sajja upload nze. Ngembe nkoze video butajja uploading. 1 minute. Wenjagala obeere mugumu era oyongeremu amaanyi. Museveni afuze emyaka 40. Lwaki olwaliro ngenda kuzo mwezi 26 mwezi ogwa January. Muffe mwenna bamanyi ennaku za Museveni zisembayo zituukiridde. Nga mumulaba ono yorigino yossere muwala we lwawadde message eringa emusiibula emwebaza. Njagala onzitireyo kuva mu 96 nti waliwo family member yenna yali yebaziza Museveni okuwangula eggwanga n'okubaleeta mufuzi. Lwaki olwaleero muwala we bwamwebaziza azifu nti abadde amusiibula. Nabagamba kitokota si kisaanikire. Kitokota si kisaanikire omusajja ono agenda. Njala muliza aka video kanule mukategeere. Ate museka ki? Tulinja nnaku ate museka. Njala mulizeyo senga muwala walinga amusiibula ate bonna bakimanyi. Wulira. Njagala uli bulungi nnyo. So, I'm always asking questions. I'm really asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 64 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind, like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. And thank you to those who went with you all those years ago, who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion and your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. Pass the test. Oh? I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Okay. Now you're I wanted to say a thank you from my heart. I believe I'm not alone. To say thank you to you, Ginga, you, Mommy, for walking steadfastly with Daddy all these years, faithfully carrying him with your prayers. Thank you. Thank you. That's finished. Kati. Chenjagala mutekekesira. Omwami ono amukutte eno amutaddeko ono Janet kati yafuuse supportive object. Omwami akutte ekitambaala eno mukono guli omulala akutte ekitambaala. Kati yono Janet yataddeko mu kuseka okwogera okutunatunuza mannyo kyenjagala mwetegereze kati. Njala mwetegereze facial expression olulimi lwa face mwetegereze omubiri body shape kati. Mwenna ekibabuzaabuza ono gwe tulaba nga azze kuguzi maaki ng'atambula ayina amaanyi agajja ludda n'abagamba bamukuba mofini. Bana ne painkillers mofini gwe eddagala batera okukuba emirambo. Ono eddagala bakuba lya painkiller omuntu n'oba nga towulira bulumi n'aba nga asobola nabaga bw'ava mu kamera bw'ati ng'omukono guwedde. Ono Yesu kati bamukutte nga tebannamupimpinga. Bapimpinga ekitegeera oba okumuntu okumukuba meeka mukuba eddagala n'aba nga amulola nti w'amaanyi naye nga si w'amaanyi. Kati njala mutulira face ya Janet. Ntenagana amanya mutunda guno omukono Janet gwakutte n'ekitambala kyakutte eri ekitambala ekyeru katule okwotegereza nti bano abantu mudde mwetegereze bulungi nnyo
Sagala aseka bino bintu si bya kuseka. So, I'm always asking questions. I'm usually asking questions and making jokes, but today I have a small statement to make. That since 1986, I've done some little research. Since 1986, the population has increased from 14.7 to 46, I think, in 2024. We have the youngest population, one of the youngest populations in the world. Most of the killer diseases we used to read about at school are wiped out. Yes. And there has been, people live in peace as much as people can live in peace as human beings. And they live longer, 64 years now. Compared to 43. Yes. So today, me as me, and I think I speak for others who are of like mind and like heart. I want to say thank you. Thank you to you, Daddy. Thank you to those who went with you, all those people who caught your vision. Thank you for your courage. Thank you for your steadfastness and your devotion. And your kindness. I wanted to just say thank you. Thank you. Pass the test. Oh. Truly, you said it face. I don't know what that means. The one who doesn't thank will never get people who give him more. Oh. Okay. Kati. Mwenna nabasomesa otuba ne bajjajja bali myaka 8 plus ono wa 9 mu ebiri. Jajja aba ayogera nnyo amazima. Jajja yeerabira. Abazzukulu babba amenvu babba sukali. Jajja lumu abatalu aluzinga ne focus nga takyalaba. Kati nabano ya advantage bakozesa okubba amataka, okubba sente, okubba buli kimu bamusayiningisa buli kimu kye baagala. Kati zonna stories mu related ku family eno zonna ntuufu. Waliwo okulyayanira okutwala obu naye nga ate bakimanyi bulungi nnyo. Forces zibaga muve mu ggwanga nnyingi nnyo. Naye njagala musooke mutunuulire nnyo mufokasinge ku deployment y'amagye mu Uganda wokka yegenda okuwa ekifaananyi nti bano balina abantu ekintu kye batya era kye batamanyi kiggwadde kitandikira wa kivaawa ye deployment eyo. Ekikulu kya byonna kye kiriwa. Katonda akummanga obugagga wala n'akuwa okutegeera n'okumanya. Katonda yamagye nti omwana omuwala teyali nsobi. Katonda n'awa Salimu Salo omwana Muhoozi Kanyerugaba naye n'amuwa nkiyite ntya n'amuwa Settaala. Abaali bakuliddeko mu kyalo Settaala mummanyi Muhoozi Settaala. Bonna bandiyagadde omuntu agenda okwongera obukulembeze bwabwe ng'omwana ategeera naye omwana yafuuka ekyambika. Kati ekiti famire yonna nfu. Nono enyini abadde abuuza wabadde akutta akatambi ng'alikodinga taata we ne nnyina. Omuwulira enjogera gy'ayogera ana naagira alinga atayogera Luzungu. Kati wenjagala n'okutegeeza nti bano si bannabwe bajja kuwamba. Njagala nte video emu Janet ng'ayogera Luganda sentence 3. Njagala nte video 2 oba emu n'ekitundu nga Didigi ayogera Luganda. Njagala nte video emu nga Didigi ayambadde kanzu. Oba Janet nga yeesibye gomesi. Ne Museveni yasembayo kwambala ekkanzu. Dozali zinambulanga kumwoyo tebabaagalangako bano bali mu nsi gye baawamba. Kati yensobola kye bagamba mwegendereze nnyo. We were not liberated. It's the Banyarwanda who liberated themselves. Right now they are overturning the table. So if you don't wake up, it's too late for you. Those who have been bribed to keep quiet about the matters of Uganda, we are going to suffer the same. But lucky enough for us, we shall keep on alarming wake up Ugandans. But for you, because you were paid, you will keep quiet. But you will lose each and everything you have in that country if you don't join the struggle. You are enjoying the taxpayers' money. That is corruption. Because corruption doesn't have receipt. Obuli bw'enguzi tebubeerako receipt. Sente ze bakuwa zonna bakuwaza bumenyi bw'amateeka. Musituke mulwanirire eggwanga lyammwe. Buli kuwa sente mu diaspora musime eyo nsi yo toyinaayo nsi ndala. Trump yabagambye ngenda kugoba zi aliyoni jjajja oli aliyoni ali awo gwe atalina mpapula. Nyongera okujikiza alina empapula oli mupangisa kubanga okyalina gy'osasula emisolo okyagisasula bwe ginaakugwako emisolo gyabwe ojja kuba tokyalina mugaso naye nga Uganda ojja kuba okyalina omugaso kitegeeza nti oli mupangisa. Otegeeza bulungi. Mu mambuka mu Baserengeta mu bukiikaddyo ewammwe wasigala wammwe east or west home is best you Ugandan.
Soka webuuze abasajja bana abatayange enswere zinoonya ffena yengedde banoonya ki okwetola East ne Central Africa bali Burundi bali Rwanda bali Tanzania bali Uganda bagenda Congo bagenze South Africa Uganda yonna bagitambula East Africa banoonya ki mwe mwabaki bannannyini nsi ndowooza kitegedde esigadde dakiika 3 njala kuyisaawo nakano kankabasomere mu luzungu munabateeka omwangambye basomera akantu kano mukategeere bulungi nga sinagenda ku kirala angambye basomera akantu kano mu luzungu angambye in Uganda president has the power to make law through statutory instrument provided for the constitution. However, the legal basis for the issuing executive order is not explicitly stated in the constitution. Akugambye nti omukulembeze n'abali mu ntebe mu ggwanga lya Uganda alina akawaayiro kasobola okuyitamu ng'ayisa omuyinza okubaako byayisawo ng'omuntu naye ng'ebintu bino biri mu constitution ya Uganda n'akugamba ate era nti newankubadde babiyisizaawo birina okubanga ebiragiro byayisa biri mu ssemateeka nga byawandiikibwa mu ssemateeka so si ye byayagadde ng'omuntu. N'agamba according to the Article 98 of the Constitution, the President has executive authority which can only be exercised in accordance with the Constitution. Akugambye mu kawaayiro 98 akassemateeka w'eggwanga omukulembeze n'abaaliko akola ekiragiro kye ng'omuntu ayinza okukikola naye ng'asinziira mu ssemateeka wa Uganda olya bulungi nnyo ng'amateeka bwe galagira aga Uganda. This implies the executive order must be grounded in exercise laws or constitutional provisions. Bagenda nti byayogera byonna ne byatadde byonna birina okuba ng'asinziira ku mateeka amawandiika agali mu ssemateeka ya Uganda so si ye kukola biki byayagala. The High Court of Uganda has held that the presidential directive are self-enforcing. Nti kooti ensukulu mu Uganda ekugamba nti omukulembeze yenna ali mu office wawa ebiragiro bye ng'omuntu bibeerebe mu nkola aba bikoze ye ng'omuntu so si mu mateeka g'eggwanga bagalagira. N'akugamba, however, this ruling has been contested and the Court of Appeal has previously held the presidential directive not enhanced in the legislation have no force of law. Agambye nti kooti ensukulu mu Uganda oba kooti ejulirwamu gye buvuddeyo katono yagamba nti ebiragiro bya president byabataddeyo byonna tebiina wonna obikkirizibwa mu ssemateeka w'eggwanga okuteekebwa mu nkola. Kitegeeza wena bagambidde nti lawyer yenna asobola okuba ng'agenda ateekawo okuwoza kwonna ekyo ekiragiro kiveewo. Kati njala batu mu dakiika 2 njala batwalako nana kumanya ebintu bingi pato yandekera emirimu gye wano pato yandekera emirimu gye nesibe ngenda gikola kale kansoka empise wano kantu kano mwenna abantu beruwero njala bategeeza nti gwa ekitundu ky'eruwero ne Nakaseke Museveni yeyambisa abasajja n'abakazi nabo nga beyambisa obuvuyo bwabwe mbiseera bino nga Museveni mugonvu anaatera okuva mu ntebe okuva beyambisa omukisa ogw'okuba nti bakolaga ne poliisi okunyaga n'okutta n'okuwa bannayuganda. Abantu mwenna abali eruwero ababbibwako ebisolo abatwalibwako amataka era abawambi babattibwa n'ebibanja bammwe waliwo omwami ono mwamulabyeko dda nze saamutimbye omwami ono mumulaba ono. Omwami oyo mwenna ab'e Nakaseke Luweero omwami omulaba bulungi nnyo. Omwami oyo amanya ge ye Kasoma Zaake. Kasoma Zaake awangalira mu bitundu by'e Luweero Nakaseke. Kasoma Zaake ono mukubba ente, embuzi, ebisolo talina mukwatira nsawo. Mukubba amataka omuli ebibanja ebyabannansi talina mukwatira mwana. Naye ng'omukulu ono asula kawempe. Naye ng'effujjo lyonna likolera Nakaseke. Kale mwenna abantu b'e Kawempe mwami ono mumanyi mutegeeze nti bamutegedde era ensi mutegedde nti mukubakola effujjo bamuyita Kasoma Zaake mukozi wa ffujjo mu bitundu eby'e Luweero. Alright, kati katugendeko ko e Congo emirimu muganda wange pato gye yandekera simanyi lwaki taddala akola emirimu gye. Alright, wetwogerera abantu abali ku luguudo okuva e Busia okuyingira Uganda n'abali Bukoba ziti Bukoba Tanzania ku boda eyo mulaba ebyokulwanyisa ebyingira eggwanga Uganda. Ebyokulwanyisa ebyo bikozesebwa ensi bbiri omuli Uganda ne Rwanda era bagula ebyokulwanyisa bino.
ebyokulwanyisa bino bigenda kulwana ntalo Kongo kusimbiza mu Wamusolo. Kati kansooke kusigira ekifaananyi. Mubadde mulaba waddanga Didigi Dere Drinking General tweet zabadde akola nga ategeeza abamagulu meeru abalwanyi okuva mu bitundu mu ggwanga ly'e Congo ba machineries. Era n'agamba nti tasobola kuva mu baganda aba M23 Abanyarwanda abalwanyisa Congo. Bino byonna abadde abasindikira obubaka nga temumanyi. Mujjukira nabagamba Kagamba Paulo Kagame Pirato ne mukulu wa Museveni bakyakozesa enkola emu yeri enkadde yabuzaabuza ofuge wanakogaba munnaye tuli bwe tuti manya nti kyazzaako ogenda kutta wagati awo musonyi manya nti kubira aliwo nti nfudde bagenda kutta. Otongerere essaawa zino abasajja ba M23 bafuuse ekyonga naye kyebakola Congo enkola enkoko ekikola baana. Wabula essaawa ino mulya tebabakubye oba mulya nti lubalusewo wakati wa Rwanda ne Congo neggwanga ery'omulirwana erya Burundi mumanye nti kayinza okuggweramu nga kali Kampala. Nkidda bwe mulya nga aliwo olutalo lubalusewo wakati wa Rwanda direct ne Congo nga nena abafutuse Burundi mumanye nti kabaka weddemu aka Museveni ne banne essaawa zino boolekera ekibuga Goma okiwamba. Naye ekibuga Goma bayinza okukomaawo bayinza okukoma eGoma olw'ensonga mu lulimi olw'amagye oba olulimi olulwanyi mu balwanyi mu lutalo batega nnyo obunyeebwa kati olw'okuba nti bano balina kawo mentality bayinza obatega akanyebwa ne bawamba Goma naye ekinava mu kuwamba Goma mujja kyoya. Wabula bwe twogerera abantu bangi bannansi ba Congo battiddwa abalala baziikiddwa mu birindi nga ekibatta ggwanga lya Uganda n'erya Rwanda nga bakozesa ekibinja ky'abasirikale aba M23 abayeekera. Era nga ne Muhoozi yennyini akimanyiko bulungi nnyo abansonga adde akola tweets ezo ne we yasabira akasiriivu ka ssente si kaakukola mulimu ki kabadde kaakutwala ki byakulwanyisa na kusasula abasirikale abali eyo. Y'ensonga lwaki babasaba supplementary budgets buli kaseera mu parliament ne muwaayo ssente zo mu Wamusolo olw'ensonga bali mu kulwana lutale Congo. Wetwogerera essaawa zino ngenda bawako ku footage omu nga abasajja ba M23 baba bakutte ebyokulwanyisa naye nga Abakongo bagezaako okulwana naye nga bagambye akanyebwa kali mu kalinde kamujja kukalaba essaawa zino. Bizomu ku footage mimujali gya pato ne munange yagindekera. Abakutte video wanvu sala bimalira budde ate ng'obudde tulina butono. Tout bien force spéciale, balinette, bani, badashwane. Il arme la dashwane, il faut tuende itafuta kule chini. Tutarudia tena tutakuta tena bamori ngine pale. Bamori tutakuta tena. Mimi nakwambia tutakuta bamori pale. Mvalishe nguo bien. Tuone nionyeshe jinsi bwana mvalishe nguo. Unatunza tena pale? Mtunze bien. Alishapona papa? Unapona? DH inatoblige comme traiter, il faut comme traiter. Faut comme traiter. Wezi kumunini. Penda nikuone kwanza hapa. Jamaa nikaona tu. Huyu Mungu akubariki. Mimi naona. Ndio naona beti hapo sasa niko na sport. Unaona? Obudde tulina butono wano nga batwalaganya emisinde bulungi nnyo bakomanda. Kamanda General Ngoma Nzito ambaye anajielekeza kwa Minembwe kusaidia gouvernement na jeshi wake wengi sana, majeshi mengi sana wakijielekeza kwa Minembwe. Correct. Kamanda wa majeshi General Ngoma Nzito ambaye anakabiliana na adui wa makanika ambao walikuja kuwatakia gouvernement kwa Minembwe leo. Mwenyewe anashika silaha pika M ambaye anapiga pika M mwenyewe. Hivi kabisa tunaingia pa viziba pembeni ya Kabingo.
tunakuwa pembeni kabisa na guvernema ili tusaidia kwa kupiga mjinga ambaye anakuja kutotaji katika nchi ya Kongo. Usipake jana kubabarika. Hii ni changamoto. Ni kupambana hadi mwisho. Ni kupambana. Usipake kama kurudi. Hakuna kulala leo kabisa. Leo ni moto mpaka Minembwe. Tusaje huyo adui ambaye anakuja leo kwa Minembwe? Kama anatoka ni M23 ambaye anajitokeza. Tutajua. Ubude tuina butono nnyo naye babakuba olukuba babakuba Ona mazo bakwa Evuga. Dela mituke como ukende. Etonda ki deja a na kichumbiro. General asi aleki akei. Ba jipe na yende ezokende. Dala na distance ya mulai kuna jipe yango wana kuna ezokende. Ezolanda kuna moni ndenge landani kuna bazolanda deja general. En tout cas, Kamorale Kameki kumatali susu muke. Sanko kosa yo sokiza la kaka resistance muke ya régiment na bisote onke na yebiso ilinga keza la mabe ao. Inaweza la mabe penza. Awo abakongo nga bafutiza abanyarwanda naye akaba kaitaga vijje jingo yayinzo kanyobisa obulungi kati birebe bengendo kogera mu dakika 10 zisemba yomba sibule mukimanyi bulungi nnyo nti olukalo wa Africa lwerusasanya ebintu byonna ebisasanya oba lwerulina ebintu byonna ebyetaagisa okukola ebintu ebyamasanyalaze n'ebintu bya buli kitu raw materials mu nsi z'abazungu
naye ng'omuzungu tasobola kukwata ssente zino n'agula bintu bino katale. Kyalina okukola kwe kuteeka entalo mu lukalu lwa Africa okusigala nga awabaddugavu